nalimansi tawulendinga yafa kyali mu kitabo ky'omusayi maama kyali mu kitabo ky'omusayi ky'omulongosa namulongosa maama wange mama wange ali amufulumya yakwata lwanja taleni yafiira mu bulumi maama. Kitalo nnyo, kitalo ddala kadama munaffe Nalumasi Doreen yafudde yayabise omutima n'afa era nga yasangiddwa mu kitaba ky'omusayi mabegako abadde awandula musayi ng'akolola musayi bingi ogenda kuba ng'obyewulirako mu maaso bakunnyonnyola engeri gye yafuddemu yasangiddwa biki ebbanga lyamaze nga mulwadde biki byonna byonna byazaayitamu naye nga bitiisa byennyamiza byeraliikiriza tambuza vidiyo etuke ku famire ate naye mwena aliyo nkuba kyeyo uliriza vidiyo eno paka gyegwera ofunemu ekyokuyiga nenga wasuza oti asibete gwena omulungi ampuliriza Ochano Media ko kyali subscribe for more updates like share and comment wera video kunyiga notification bell obenga notified binteka video empya jena import pick up nyongelo bakuliza mje tutambule fenna ku Baylice munesige batambuze ku manager dala mje ku WhatsApp tutese tubate tsola kulemererwa number 0704440458 mje tutese tubate tsola kulemererwa tetugoba sente tumanye mbira y'omuntu wa wansi mwogere kadama munnamwe mwogere kuba kyo munnamwe mwogere kadama munnamwe bambi katweyongereyo Doreen bamusanze mufu naye tetugenzeeyo baade batuuse ku ddwaliro baali bagenda okugirako fingerprint ne bafuna call ne bakubira esimu ne bagenda Shemezi ne bagamba obuliwo omulambo oguliyo naye nga fayiro ya Doreen yali muredi omulambo gwe nga gujuliridde kuwoza kati ngudde Uganda ategekerezebwa namuntu gulabako naye baba wadde ebimwogerako nga yeyegenye Nalumasi tawulendinga yafa kyali mu kitabo ky'omusayi maama kyali mu kitabo ky'omusayi ky'omulongosa namulongosa maama wange mama wange ali amufulumya yakwata lwanja taleni yafiira mu bulumi maama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Case leaders mugamba mutya muje balekedde olwaleero bannaye olunaku lwaleero omufu waffe kati omutuufu tumulabye era tumaze okonfaminga nti yeye Nalumasi Doreen ali ku Semeshi Jaladiya ono Zowena Namatovu mulala si yeye Zowena Namatovu ali wano Rasta we yali mulala si yeye nenga Nalumasi Doreen ali ku Semeshi Jaladiya naye fayiro ye myufu takkirizibwa kulabibwako okujjako ng'olina ebbaluwa okuva ku polisi erimaalu tubaddemu ne miscommunication ne mukulu Nasruddin ffe tubadde wano kulya wano ate ye nga ali ku kulya Semeshi naye yamulabyeko n'akonfaminga nti yeye ne likodisize weeziri Nalumasi Doreen byonna weebiri nange mbaddewo n'ababaddewo naye babadde bamaze okumuzaayo ffe tusobodde kufuna mukisa kumulabako kubanga batugambye nti fayiro ye tugirabyeko kale bagendaze kuba nemeddeko nnyo mulabeko naye ne bandaga fayiro ne bagamba fayiro eyo ebeera mamunu okujjako ng'ofunye lukusa kuva ku polisi nti oyinza okumulabako n'osaasanya amawulire ag'obulimba ate dokita eyamukolako ne kimuyisa bubi ng'omaze okusaasanya amawulire ag'obulimba so kati kyekyo kyetutuuseeko naye ng'ensonga ze batugambye ziri ku munyaba so ebibye bikyali biwanvu naye ono Zowena Namatovu tamanyikiddwako oba waani kitalo nnyo kitalo ddala tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa amusonyiwe n'ebyamusobako sisitaafu oyo yamala ebbanga ng'alaajana ng'asaba kampani emuyambe ng'awandula musaayi ng'akolola musaayi nga kigambibwa nti yalwala omutima agenda kwabika omutima munnange vidiyo saasobola zireetaanula nsonga vidiyo yali yeesitaza nga YouTube ejja kugijjayo munnange naye kyannaku nnyo okubeera ng'ate asangiddwa afudde tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa amusonyiwe n'ebyamusobako ate nga nnyongera okubiriza abantu bakyo mwena mweyongera okwesabira nsaba buli nkuba kyeyo Katonda musaasira akomewo bulungi nga bwe yagenda asange famire ye saba Katonda abongera obukuumi saba Katonda abongera obuwangazi saba Katonda abongera amaanyi agakola saba Katonda abongera okugonza bakama bammwe babagondere babeere balungi gye muli paka we munaamalako naye nga kyannaku ddala tusaba famire y'omugenzi omukama abagumye katweyongereyo ne vidiyo endala ovuga maaka ekisa enkadde y'obbicu nkadde yonna ekufaanana kati va kushira gashumba kati
oli mu Mark X enkadde ovuma omwana avuga Range Rover wadde maama langi oba yamugula mu saddling Range Rover yasira Gasumba langi saamutegeera oba emmotoka baagikuba langi mu saddling ya golodi desirako Range Rover ya golodi sira Gasumba emmotoka olabika wagisiiga langi ya saddling oba plasicom. I've never seen a golden Range Rover nasoka jirabira wano Uganda. Banange nange banampisamu. One Lancaster Range Rover. The color doesn't matter. Naye agisiga n'emipiira mwagisiga. Just you would have left the tires black. Mama n'emipiira gya gold. Shira is driving a golden Range Rover. Kati ovuga ki? Mark X enkadde. Mbo Shira Gasumba mbu yeetunda byatunda bibi. Naawe tunda ebibyo kati. Kati tokyawooma. Ne bakusaliramu obutungulu n'ennyaanya. Kati you are not sweet teri ayagala kulya. Kati newe weetunda ku mabiito. Oba ku best hotel oba gula ku bitaano. You are a used particle. Vaku Swedish. Vaku Shira Gasumba Cats. Princess Waba Vandemwe Shira. She looks so beautiful. Nana bi interview Shira n'abana, oh my God. Tukolerera abana. Yes, tukolerera abana. Embwa yageri wa Shalumo tulye mmere. Can you help me park my car? Makanga mjise mu tent yayo. Omusirikale gali ugetisa ina muntu gwenjagala kulaba. Bano bakwano bagabajja okulaba omupiira ne bali emmere bagambe siri olwaliro. Bajjano ne bali emmere yange mbu bazze kulaba omupiira gwa Arsenal. Bagende basasule DStv ewaabwe. Mpitira afando oyo, mpitira omusirikale oyo. Mumpitire. Afande, I don't want to see people here coming but they're entering to watch the match. Let them subscribe on DStv. They come here, they eat my food. Have you heard? Don't open for anyone apart from my relatives. Nakowe mikwana ejijjo okunyampira. Oluvaawo nga bandoga. Musasule emipira mugirabire ewammwe. Mulekerawo okutuzungirako. Mutunia jara omupiira gwa Arsenal. Owulirize ku radio. Just get radio, listen to the match. Nsiyaga abantu bandeetera biku. Nemutuleetera ebiku nemutuleetera ebiku. Ate kati abagenyi abajja wange ngenda soka banaava washing machine. Bannanga abantu muzunze ebiku. Wana ekiku kya nyambala ku live naye nga mugenyi yali akireese. Mutuuleeko ewammwe. Mutuuleeko ewammwe. Tukooya abantu okutuzunzizaako ebiku. Nga disguise mbu muzeraba mipiira. Ayina ddala mmwe abawunya ebigere enkuba etonnya. Oyambadde ebigatto ojja maka g'abantu owunya ebigere. Bistocks please. Bw'oba toyina mmotoka linnya taxi. Muve ku boda boda. Byonna ebigatto bitobya. Oli mu bistocks. Ojja okyalira abantu bawunyiriza ebigere. Please stop it. Mutuuleeko ewammwe. Enkuba lwaki tugirinda n'ekyo? Mwaba talina mamotoka. Mwali wano. Ogula emmotoka sooka ogula ettaka. Kati ettaka lyo likuyambe kali. Bali ku boda boda zonna zibakula ettaka libali mu mabina. Bawoza nze sooka gula ttaka nga sinnagula mmotoka ke mukirabe ate sinagwentwalako. Akakajanja kabaggwemu. Mukifo ofunyeewo obusente mufo kyokugula emmotoka. Binoonya amataka. Kali kati enkuba kekkube oddemu amagezi. Ogula otya ettaka nga tonnagula mmotoka. Mulimu bino bimotivation speaker. Mutasa sente motulo nga tonnafunza okukwata motivation speaker ewange. Waliwo motivation speaker omugagga. Tebirina sente okuwulizaamu motivation speaker. Genda ogula ekitabo kya mukulu wange amusoma ekyo. Reality based on reasoning. Buli munaku andaba kuno.
genda ogule ekitabo kya Hamu otuule osome okyuse endowoozayo naye motivation speaker okukwatira ewange mutosa sente mutulo nga tonnafuna tulo muwabizza abantu Godfather oluba lumulinga olwaggoonya obuwuliraani kino kikaluvene kayanja kyoza toyi byebikubuulira enkola ya sente ebyo bonga zaabagula abagagga bokka be balina okubuulira enkola ya sente naye omuntu sente zakubula weefudde motivation speaker naawe toyina kyolya amagezi go gakuyambye eki omanyi abanaku mwegeziwaza oli munaku tozemanga ku nyumba gwayagala okuwa omuntu ennyumba engeri gyeyina okutunula bunedda lineddenesa waliteeka wazimbawa tugulanga ku motoka wadde omupiira gwayo owoza emmotoka eyo yenwa nnyo wagigula ddi mwe emmotoka juni yenwa nnyo sipeeya wa bbeeyi nagenda ogigula nga sikimanyi zijjaako obunaku bwo mwe juni emmotoka gye wagula sipeeya wa bbeeyi era nagenda ogigula nga nkimanyi mukomyewo kulikayo conference zaawe ewaliyo endala mubeera ne conference sooka ojjompe ku mazzi wano ag'okunywa abasawo banganya okuddamu okunywa juice jompe ku mazzi nnweko like my sugar levels are going high doctors have advised me nnwe bunwe mata mpa ku mazzi awo sagala gali cold room temperature enkoko simanyi ekyalimu gye mwafumbye sigenda kulya kyaggulo nkoko bannange enkoko njikooye maka gano enkoko njikooye sigenda kuddamu girya kyaggulo munfunire good amazing beef njagala kulya grilled amazing beef njagala okulya ebeera yaba vegetarians yes webali yakufuuka vegetarian naye enkoko njirya nnyo like every time chicken sigenda kuddamu kugirya kyaggulo like mukube cafe javas tulye spiled mukube cafe javas batukole spiced pizza yaba vegetarian kane KFC nayo njirya nnyo like you guys ngeze you guys buli omwe ngamba Juni agenda mu gym Juni onwa nnyo juice olya nnyo enkoko like no like I'm a planned kid like diet yange bweto bweri ne you guys ngeze abantu basanga mukone ngane Juni yango onyirira ogeze nali katono nnyo nedda munnange kwewa mirembe nena bennagoba sigeze nti wakwati Juni na sente nyingi I give myself peace mbere wange nebaka I play sex what time table atone chibakoza mwegadanga nnyo like you oversleep with people bisire baba kamura go mtu newega takumacha newega torwe gulogejet every time you are releasing sperms you are releasing water neze kat sex what time table China manyi nyoga kutukira kubanako obudde bwenna kati bwakunoonya ssente ebyo Joni yankubala awundi nnyasi kyabirimu genda onoonye baseegu banno manyi biwalamu ebitalina ssente okwegadanga mukufudde nti kintu kyamaanyi nnyo oli watamalako kutukirako tomanya nti obadde luyali waliwo ekibaddewo ebyo ebya gomediipu si kyabirimu bwe Joni yagomediipa noonya ssente genda ofune genda mu bajjiro bakubajjire
whatever you want. Dildo zizajja. Try dildo. Zichaba bawala banaku. Junior, don't make mad style. Junior, don't make a coco style. Junior, you know me when you don't know me at mantis. Sichabirim. No nya sent. Sex what I mutebo. Ye, Monday tuli kwega danga, Tuesday Wednesday. Tujja kwega dango asi Wednesday. Asi Wednesday. Nekati iste tandise. Balinga abagamenti genda ku buli musajja wega bangule. Easter festival tetandise ati modelu akubiri. Bayaga ezunga loji ku loji. Jesus we yafa. Nawo bamuloji nga bakutta. Bane muve maloji. Guys, muve maloji. Muve maloji. Eno Yesu bamukomerera nawe bakukomerera. Nemwe bataswala mwaba. Ne Good Friday n'ogenda muloji. Bana Uganda. Katonda ne bwatulabize nnaku mutuufu. Eno Yesu bamukomerera nawe bakukomerera. Bakazimu obutaswala. Yesu alieno bamuwanise kalabba nawe bakakutaddeko. Let us learn to give these days respect. Yesu bwe yafa. Kale olwaleero ngikomezza wano. Naye nga asabira nnyo muganda wange Alien Skin awone. Alien Skin ajawona. Era tumwagala nnyo. Abatagala Alien Skin mwe abamanyi. Nugu yammwe. Let people be. Mulekerawo okwagaliza abantu ebibiina mwe bijja batuukako. Stop wishing people bad. Omuntu afuna obuzibu mu musaasire. Nammwe kijja batuukako bannange. People are not competing with you. Alien Skin mumuleke. Leave the money to be. N'omusajja mumulemeddeko. Alien Skin yabbani. Mwena abamuvuma mwali mikwano gye. Just people temu appreciating our friendships these days. Omuntu era abamukwanoko ekya n'akuvuma. Let us learn to appreciate friendships. Yes. Sajja mumuleke bannange. Let the man be. Alien Skin yekolera bintu bye. Mumuleke. Mumuleke awone. Nammwe abamukubye. Abakubye Alien Skin bagenda bakwata. That I know. Abakubye Alien Skin ne mumukuba bubi nnyo ne mumumeza akamonde. Mujja tubuulira. Who told you okumeza Alien Skin akamonde? Ne mumeza kibanda akamonde mutwe baana mwe really baana mwe abeyiganga. You'll be arrested. Ne mumukuba bwe mutyo. Alien nadduka ne yeekweka. Nga mwe abeyiganga mwe. Yiganga. Temujja funa per diem. Temugenda funa sente za Paris model. Yes. Ebyana bikuba. Ebyana byeyiganga. Biyinza okukumeza obumonde. Nze sibirimu bannange. Abeyiganga sibalinaako buzibu. Nze bampangula wangula dda amannyo. Ndi kwatifiiso tuusi. Sola bintu byakulwana. Nze kati abantu mbakunamira bukuna. Nze Junior sikyasobola kwamannyo bagayunga buyunzi. Mwandaba. Sabeyiganga sibalinaako buzibu. Sibalinaako buzibu abantu beyiganga. Mbagala nnyo yiganga Kamuli. Mbale. I have no problem with you. Nange nyinza okujja jjinja ne munkuba sibirimu bannange. Nze Junior amaze mba njogera bwogezi. Nze nkuba mupepe gwange. Nange nnonya kyendya.
mumanyi Junior nonya chendia. I'm just looking for money. Neze, I'm not troublesome. Nelaze mundaranga nzize kunyege abantu bejinja ambasamu ekitiibwa. I respect you guys. Genda kumpangulira eyo manyi. Nange mu mezo obumonde sibirimu. Nelaze n'okubakwata amadde njogerako bwogezi. Ebintu bya ghetto sibimanyi ate ba ghetto youth ate bano basula Chicago simanya chichi simanya yenieredde sibimanyi nze ebya ghetto wamma sibimanyi Junior ambeere eno wamma kuba mupepe sinaga mpangula manyi yo yali eni bamumezezza obumonde nange mmere obumonde nedda gana amanyo gawanguka ddamulaba amanyo gange tegawera banyambazizza gali artificial manyo makole eno yonna bankubakubadda era abasawo baŋambye Junior amanyo bwe gaddamu vaamu ogenda mmera amalibu abasawo bwe baŋambye Junior amanyo go bwe gaddamu vaamu ogenda kumera amalibu kati saagala kintu kyonna kinsemberera nja kukuba essasi nze mwe bageto yusi mumbeere walanze nze simanye ebyo bintu byammwe nze sibiriimu ebyo mbw ate tufunye ebikonde ate tulwane nja kukuba essasi mu kabina. Don't joke with me. Don't joke with me. Be far away from me. Nze ebyo sibimanyi ebyo. Nja kukuba essasi mu kabina ebyo ebya ghetto youth sibimanyi nze. Don't come near me. Amanyi omulaba baŋŋamba wegaddamu gajja vaamu. Kati byo era atutiisatiisa. Ikamba tiise baana mmwe. Ne mukuba ali ene sikini bwe mutyo. Ng'abakuba embwa y'okuttale. Lwiri. Ne mumu alien ne yeekweka ne mu bitooke. Ng'omukazi ye yamukwese. Mulimba. Kintu kye mwakoze si kirungi. Ali natuko n'abamazzi ga bbowa. Teyanabye naga national water. Ga bbowa holo. Abantu beeyiganga mukuba. Nabagiddeko enkofiira abeeyiganga mukuba. Mukwano gwange alien temwamukiza nakunabira ku taapu. N'anoonya amazzi ga bbowa. Abantu beeyiganga mukuba baanamu. Nfe na wano nange temunkuba. Leeti mukamuntu nakasongola ana. Nfe wano nange biyinza okunkubiramu. Ajana airport pickup nyongera bakubiriza mu kitu kya mudefina tuzula omugalo tukola surprise ni delivery emendo gyaffe giri wansi ddala tukuguliza n'ebintu byonna yandiyagadde oguliza famire y'ebintu nga tolina muntu agenda kuyambako naye twekwate tukuguliza ebintu ku video kola nga buli kimu okiraba tujja kwejjusa tu deliveringa gwe yandiyagadde okudelivaringa ebintu abamutika abantu ebintu kago nenga butemulina ngeri gyamugenda bijjaho twekwate jana airport pickup tukugireyo ebintu nesigema zikulese namba yaffe 0704444580 ojja ng'oli serious bwetwogerezeganya tubeera tetusobola kulemererwa naye nga nyongera okubaza mwena abala video tuza enti nemalabula nga tuma obusikipinsi mikondi musimu saba katonda bemusinga okwagala channel media gokyali subscribe for more updates, like, share and comment. Tubera kutukuliga notification bell obenga notified when take out video impya.